Essula y'e13. Awo laba ne wajja omusajja wa Katonda ng'ava mu Yuda olw'ekigambo kya Mukama, n'ajja e Beseri. Awo Yerobowaamu yali ng'ayimiridde awali ekyoto okwoteza obubaane. Awo n'ayogera waggulu ku kyoto olw'ekigambo kya Mukama, n'ayogera nti, "Ayi ekyoto, ekyoto, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, laba omwana alizaalirwa ennyumba ya Dawudi, erinnya lye Yosiya. Era ku ggwe kwaliweerayo bakabona b'ebifo ebigulumivu abootereza obubaane ku ggwe. Era baliweerayo ku ggwe amagumba g'abantu." N'awa akabonero ku lunaku olwo ng'ayogera nti, "Kano ke kabonero Mukama k'ayogedde. Laba, ekyoto kiryatika, n'evvu erikiriko liriyiika." Awo olwatuuka, kabaka bwe yawulira ekigambo eky'omusajja wa Katonda kye yayogerera waggulu ku kyoto mu Beseri, awo Yerobowaamu n'agoola omukono gwe ng'ayima awali ekyoto ng'ayogera nti, "Mumukwate." N'omukono gwe gwamugololedde ne gukala, n'okuyinza n'atayinza kuguzza nate. Ekyoto nakyo ne kyatika, n'evvu ne liyiika okuva ku kyoto ng'akabonero bwe kaali omusajja wa Katonda ke yawa olw'ekigambo kya Mukama. Awo kabaka n'addamu n'agamba omusajja wa Katonda nti, "Weegayirire nno ekisa kya Mukama Katonda wo, onsabire omukono gwange gumponyezebwe nate." Omusajja wa Katonda ne yeegayirira Mukama, omukono gwa kabaka ne gumuwonyezebwa nate, ne gufuuka nga bwe gwali olubereberye. Kabaka n'agamba omusajja wa Katonda nti, "Tuddeyo nange eka oweereweere, nange n'akuwa empeera." Omusajja wa Katonda n'agamba kabaka nti, "Newaakubadde ng'onompa ekitundu ky'ennyumba yo, siyingire wamu naawe, so siiriire emmere, so siinywere mazzi mu kifo kino. Kubanga bwe nkuutiddwa bwe ntyo n'ekigambo kya Mukama nga kyogera nti, tolya mmere, so tonywa mazzi, so toddayo mu kkubo ly'ofulumyemu." Awo n'addayo mu kkubo eddala, n'ataddayo mu kkubo ly'afulumyemu ng'ajja e Beseri. Awo waaliwo nnabbi omukadde eyabeeranga mu Beseri. Omu ku batabani be n'ajja, n'amubuulira ebikolwa byonna omusajja wa Katonda bye yali akoledde mu Beseri ku lunaku olwo. Ebigambo by'agambye kabaka nabyo ne babibuulira kitaabwe. Kitaabwe n'abagamba nti, "Kkubo ki mwafulumidde?" Awo batabani be nga balabye ekkubo ly'afulumiddemu omusajja wa Katonda eyava mu Yuda, n'agamba batabani be nti, "Munteekere amatandiiko ku ndogoyi." Awo ne bamuteekera amatandiiko ku ndogoyi, n'agyebagala. N'agoberera omusajja wa Katonda, n'amusanga ng'atudde wansi w'omwera. N'amugamba nti, "Gwe musajja wa Katonda eyava mu Yuda?" N'ayogera nti, "Nze nzuuyo." Awo n'amugamba nti, "Tuddeyo nange eka tulye ku mmere." N'ayogera nti, "Siyinza kuddayo naawe, newaakubadde okuyingira naawe. So siiriire mmere, so siinywere mazzi wamu naawe mu kifo kino. Kubanga nabuulirwa n'ekigambo kya Mukama nti, tolya ku mmere, so tonywerayo mazzi, so tokyuka nate okudda mu kkubo mw'ofulumidde." Awo n'amugamba nti, "Nange ndi nnabbi nga ggwe bw'oli, era malayika ŋŋambye n'ekigambo kya Mukama nti, mukomyewo mu nnyumba yo alye ku mmere anywe amazzi." Naye ng'amulimba. Awo n'addayo naye n'aliira ku mmere mu nnyumba ye n'anywa amazzi. Awo olwatuuka nga batudde ku mmeeza, ekigambo kya Mukama ne kimujjira nnabbi amukomezzaawo, n'ayogerera waggulu eri omusajja wa Katonda eyava mu Yuda ng'ayogera nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, kubanga ogaanye okuwulira akamwa ka Mukama, so tokutte kiragiro Mukama Katonda wo kyakulagidde, naye n'okomawo era oliiridde ku mmere n'onywera amazzi mu kifo kyakugambyeko nti toliirayo ku mmere, so tonywa mazzi, omulambo gwo tegulituuka mu ntaana y'abajjajjaabo." Awo olwatuuka bwe yamala okulya ku mmere era ng'anywedde, n'ateeka amatandiiko ku ndogoyi ng'amuteekera nnabbi gw'akomezzaawo. Awo ng'agenze, empologoma n'emusanga mu kkubo n'emutta, omulambo gwe ne gusuulibwa mu kkubo, endogoyi n'eyimirira kumpi nagwo, era n'empologoma n'eyimirira kumpi n'omulambo. Kale laba, abantu ne bayitawo, ne balaba omulambo nga gusuuliddwa mu kkubo, n'empologoma ng'eyimiridde kumpi n'omulambo. Ne bajja ne bakibuulira mu kibuga nnabbi omukadde mwe yabeeranga. Awo nnabbi amukomezzaawo mu kkubo bwe yakiwulira, n'ayogera nti, "Ye musajja wa Katonda ataagondedde kamwa ka Mukama."
Mukama kyavudde amugabula eri empologoma emutaagudde n'emutta ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kyamugambye. Awo n'agamba batabani be nti, munteekere amatandiiko ku ndogoyi. Ne bagiteekako amatandiiko. N'agenda n'asanga omulambo gwe nga gusuuliddwa ku kkubo, n'endogoyi n'empologoma nga ziyimiridde kumpi n'omulambo. Empologoma nga teridde mulambo, so nga tetaagudde endogoyi. Nabbi n'asitula omulambo gw'omusajja wa Katonda n'aguteeka ku ndogoyi n'aguzzaayo. Nabbi omukadde n'akomawo mu kibuga okukungubaga n'okumuziika. N'ateeka omulambo gwe mu ntaana ye, ne bamukungubagira nga boogera nti, woowe muganda wange. Awo olwatuuka ng'amaze okumuziika, n'agamba batabani be nti, bwe ndimala okufa munziikanga mu ntaana omusajja wa Katonda mwaziikiddwa, muteekanga amagumba gange kumpi n'amagumba ge. Kubanga ekigambo kye yayogerera waggulu olw'ekigambo kya Mukama ku kyoto ekiri ku Beseri ne ku nnyumba zonna ez'ebifo ebigulumivu ebiri mu bibuga eby'e Samaliya tekirema kutuukirira. Oluvannyuma lw'ekigambo ekyo, Yerobowaamu n'atakyuka okuleka ekkubo ly'ebbi, naye ne yeeyongera nate okussaawo bakabona ab'ebifo ebigulumivu ng'abajja ku bantu bonna. Buli eyayagalanga n'amwawulanga wabeerewo bakabona b'ebifo ebigulumivu. N'ekigambo ekyo ne kifuuka ekibi eri ennyumba ya Yerobowaamu okugimalawo n'okugizikiriza okuva ku nsi yonna.